Yes mukwano gwa nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinza obba ng'otuuliriza we bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Amawulire agava mu nkuubo, kamera zikutte ab'ekibiina ky'oludda olw'opposition abamu nga basooba nga bagenda ewa Yoweri Kaguta Museveni okukukusa omusimbi ogw'obukadde 10 ogubadde gwogerwako ensangi zino. Era omu akwatiddwa mu kamera y'ono tugenda kuba nga tumu-exposinga era n'abalonzi be mu constituency bakitegeere nti yooyo jjukira nti nno omukulembeze wa National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu azze akyogera lunywe oyo yenna anaakwatibwa mu buli bw'enguzi tajja muwa mukisa, ajja kuba asaavinga ekibonerezo kye ekyokulyamu ekibiina kye saako n'eggwanga lye olukwe. Jjukira nti n'ekibiina kyadetamininga okubanga kirwanyisa obuli bw'enguzi n'obukenyuzi mu ggwanga okusobola okulaba nga bannayuganda beeyagalira mu musolo gwabwe, so si gudiibuuda naguteeka mu nsonga ezitaliimu. Kakati nno National Unity Platform member wa Parliament Honorable Paul Nsubuga yakwatiddwa ku kamera ng'agenda mu maaso n'okuba nga akuŋŋaanya akolekitinga omusimbi ogw'obukadde 10 ogwagabiddwa ng'ebirabo eri mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ka vidiyo akabadde kajja katambulira ku social media kabadde kalaga Honorable ono Nsubuga ng'agenda mu maaso n'okusooba ng'asooba okuggyayo omusimbi ogw'obukadde 10. Ebifaananyi bikubiddwa ebirambika ddala ono ekyekituufu ekibadde kimuleese mu ka woofiisi. Nsubuga abadde amanyikiddwa nnyo ng'omuntu akkaatiriza akulitisayizinga eri gavumenti ku ebyo ebikyamu byegenda mu maaso ng'ekola era ng'amanyikiddwa nga ffiga eya National Unity Platform. Naye kati bwenjogerera asobedde ewaka ne mu kibira agamba ssente oba nzizeeyo oba nzitwale naye nga bandabye batya. Abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform bagamba bo bali so disappointed ababadde ku social media nga balaba kino nga kigenda mu maaso. Bagamba bali so disappointed okubanga ono asobodde okuba nga amenya ekibiina kyabwe n'okukiswaza obwenkanidde awo. N'abalonzi bagamba atuliddemu nnyo olukwe era tetumanyi mu kalulu akaddako ka 2026 nti tunaamuzza. Naye sijjukira nti nno sono si yekka ku ludda oluvuganya gavumenti oluli ku opposition bezibisa omusimbi guno ogw'obukadde 10. Bangi nkuyanja nonkubadde abamu kamera tezasobodde bakwata baavuddewo n'omusimbi guno era abamu bazibeewera nga bagamba nti nno ffe twagala mutulagirire ka woofiisi abanona omusimbi gye bayitira okugenda okukanonayo. Oli ku UG Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza watannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo butereevu. Abali emitala w'amayanja mbaanirizaako nnyo mu bali kwekuumira ku UG Updates TV mbaagala nnyo musule bulungi mweraba. Yes nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza bwenna omuwuliriza wa UG Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku UG Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atannaba kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe
n'okikonamu ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako buli wosubscribe nga kitegeeza oba ogenda kubanga ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki nti gwe ayagala okubanga otufollowinga bw'oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okubanga ofuna notification message buli wokona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo wampuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensuso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku kyekituufu kyateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembezeewo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe nolowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba nga akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kikyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu bye bateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu paliamenti nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Ne ntumirako nammwe abalwanidde eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwe ali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko wabula ate gwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi bwe tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira buli wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka kino kankikutegeeze wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyiddwe ogenda kifunamu weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna bazikuwa era obulamu bwo bweyagala naye okakasa ekyo kye bakuwa kye bakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobola okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira.
Muli ku Yugi Update TV ku musinzi obanga mutuwuliriza mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mu abatannatwegattako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikeetinga. Mbaagala nnyo mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.